nalaba kafaananyi kasenkubuge ng'ali ne Bobi Wine saaka oba senkubuge bandudde kumulaba oba ayimpa yemu principal amusinga obuwanvu bakiyita oba mu Luganda bakiyita bati omuntu n'abanga kutundibwa akukeneka kukimba yabadde ndowooza yabadde amukeneka agamba osiiba onvuma aba musengu bikyamulumye kati naawe yakyamulumye lwakuba yabadde talina kyakkola ng'omusajja omukulu gwe tutaatumye kyamulumye kuba yabadde kati anoonya abantu nzeyo mbanyonyo tabadde nsaba akafaananyi ntya oshegedde kiringa kubanga omuntu obadde omukala kata buli lunaku ate n'ogenda n'omusajja kifaananyi kati atunawataga pozi yagamba ati ono no aswadde tokana yenga gwaliko musa yabadde wati ng'omanya abakifaananyi batugamba sekamu nga Kyagulanyi muli mu kawumpo niyo oba omwana ekifaananyi yabaddemu nettima olowooza mwana kyakubya ekifaananyi ekyo wanuupu yayimpayizza Senkubuge ninga muyadde muwanvu si mumpi Senkubuge mu basajja abampi tetumuleeta Kwagalana Adventure Safaris bakutegekedde Dubai Summer Trip mwagenda okulambulira Dubai okuva nga lumu paka nga 8 July 2024 ku $5,000,000 tugenda kulambula Desert Safari, Dubai Mall, Dubai Marina, Abu Dhabi Grand Mosque, Dubai Fountain, tugenda ku boat cruise ne City Walk. Ibya tiketi, visa, awokusula entambula mu Dubai yonna sako ne sente z'okusasula mu bifo ebyokulambula ziri ku package eyo ate nga tukuwerako n'ebijjulo 3 olunaku. Mujje tulambule Dubai. Kwagalana Adventure Safaris tusangibwa ku Plaza ku mwaliriro ogusembayo tukubireko ku 070M 9219 Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nansana Municipality Wakiso District Esimu 0757 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 Alex Official najo sinzira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ato ofuna videos ezifaanana bweziti tukwaniriza n'olunaku olwaleero wele kubanga ate otwegasseeko tulina Honorable Shami Mayanja era nga alindiridde okubeera nga ate ajjayo kaadi ya NRM okubanga adda ewaabwe mu kyalo Buluuli ani ava Buluuli wabi ani ava Buluuli nenzaalibwa wali Masaka olutuuka mu town katono nnyo bwe kati nga ndi Serinnya awana asoboka neddira mutima omuyanja wetaaga eri mu kyalo enaali mu gyekyakola ennyo saagala ne wano wendi nkyali okke sina gagenda kwevumaavuma n'abantu kukwata buzindalo babunzigyeko saatuukaawo kati kenategedde nti ebyobufuzi ate kati mwana essaawa yonna soyimuka n'akumanyuulako akazindaalo mulekwa asobola okuva ku byakisaawa agenda okuzi nayimuka n'akumanyuulako akazindaalo naye ate obaawo twatuukawo tutya mulekwa obulumi n'abwerabira kukyo leeta eno kati balina luyina byogirateja basibe mu lubuto sirumanyi nze siffe tetubisibaamu ekimyu bwekivaamu nga wekikutuka nga kikutuka tabiriiko ebyo naye nno nga nego basikako agulwanira bulala ng'oyinza ogamufuula emyaka gyawanika tujja pressure ya pressure sukaali alusa oba sente gy'okumukula gy'ekumu okwetaagibwa omanyi jjajja anyuma ssente jjajja anyuma ssente naye bwani abedi alina engeri ate nno
Abedi nno wa mutima. Era yakozesezza mutima. Bannange. Era alina omutima ddala. Kubanga olaba Abedi mulimu emyaka nga tebakyayinza tewetaaga sikako kazindaalo. Nga yogera ebigambo bubale nti saa zino bayinza okunsikako akazindaalo kati kandekera. Emyaka waliwo emyaka kati waliwo gino emyaka kati nakusaba ebitiibwa. Nazze ne bannange n'enkuwa n'oyogera. Naye n'ayogera kunaga nazze ne munnange. Oli kakati egyo myaka oli wa Kameme. Waliwo emyaka gyaka tuyite chairman kojja kagatto najja n'agutunuulira n'agukuba nako bw'ati. Waba musiraamu n'asooka mugire muke yeesooka. N'asooka na Assalamu alaykum. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nomala eddakiika ngezo 3 nomala n'olamusa abantu n'otandika speech kati Abedi gwanika waali awo. Naye kaba Abedi alina okuba yeekyaye bamumenye ne yeekyawa. Emyaka gya Abedi baba bagoba kazindaalo tebabagamba nti obudde bweddeyo. Bamanyula kamanyula. DJ eri yajamu weebale ne bakwala ati nga n'atera okumaliriza bw'ogaana ne bakusindikira omwana. Bannange mbalaba abaana naye dakiika tono nnyo kampiseewo kano katini. Kati kye baakoze Abedi ate gwe bakikola omumanyi. Be bano abatamiivu aboogerayogera. Akazindaalo abbye kabbe. Ne wabaayo eri alaba nti eyo tiyabadde ku lisiti. Ana mwadde akazindaalo. Kigozi twakuganye ku muzindaalo kigozi va ku muzindaalo. Ati mubaamu abaana nga ye alika yali mu kuteekamu ssente y'ekyayi kyayedda najja. Kyu nakamujjako saakyagadde. Si kirungi. Abedi yali alabika bulungi amanyi alina akalevu nga kalimu obuviivivi. Ng'olabye abasajja abalina obulevu nga bulimu obuviivivi baterako babanjawulo. Nange ndayinga budayinzi. Naawe namu obuviivivi. Ninamu. Nalabye ne bakutaddeko ebimasiki byeka bye bikuleetedde n'embalabe. Omanyi naye buli kimu olowooza omulembe. Olowooza mbu omulembe tegujja kuyitako. Akakadde ne waliwo yankutte manyi ekirevu kyange kiboola. Ne bontwala mu sawuni esingayo y'ebbeeyi naye ng'engalo zo sizaagadde mbutuka. Kati wewe wensalire yankutte mutatera kunsala. Era ngena wenzeyo ngena mugamba amagalo go nedda. Bannange nno. So naye nga tubali tukyategeeza nti ekintu ekyo sajja alina akalevu kalimu otuviivivi obaika bulungi nnyo alinamu kawala ate akuba ekikadu nateekako ekkoti oyo Abedi oyo gwolaba oyo Abedi alina oba gwalimu akaki yali agenda yeesimbira kwa president oba omulundi ogwasooka yaleeta manifesto yali esinga okuba nga nnungi. Nze nali ntegeera. Nali ntegeera okutegeera tekikwetagisa kubanga owezezza emyaka mingi. Kati nali ntegeera nempuliriza manifesto ya Abedi era neŋŋamba era nze namulonda. Walondako kwa Abedi? Mwaka ki? Nalonda Abedi naye kati kinewunyisa okubanga omuntu gwe nalonda nga yasinga manifesto mumumanyuulako kazindaalo. Omuntu walaba ebyobufuzi abireke. Naye n'ekira wa mutima mu byonna ekino. N'abaŋŋoola ku mikolo. Ng'omuntu omukulu ayogera. Muŋŋoola ki? Bano olwo engero zetugamba eriiso y'omukulu addugala weewalaba. Lwakuba mubagamba nti lumu waba walwadde. Nga talaba bulungi nga jase kya bbulaaka kyajja. Ati kyagambe wa Abedi walwadde. Kale ate gwe Saimu obadde totuuka waawo. Mu byonna obadde gwe ate totuuka waawo. Nkugambye nti oli blaza wange. Ate ngamba nti eriiso y'omukulu addugala wewakola ki? Weewalaba lwakuba abaana naye ab'omutima twesuulidde gwa naggamba nno. Mbadde nsaba tutuule tuyitemu. Ate olugero lw'obukadde magezi. Kadde magezi takulya kyamukaddiya. Kaabaana nabo baalukyusa. Nti ki? Nga ne mu buto yagalina. Asobola okuba nga mu buto teyagalina. Awo. Naye empuuga alina ekintu kye yakoze. Mpuuga bamumye teyayogedde wali n'afunawo abakuŋŋaanyiriza be banaamuwulira nga teri n'agenda musikako kazindaalo. Yabasanze waati. Yamaze ne bavaayo eri
abakungubazi nafuna ate wakubalaale wali oziiseeko wemumala okuziika mufunayo obudde ate obugenda okubako we mukuŋŋaaniro wemufunayo obudde we mugenda okunywera oba gye mwavudde nga munnabyabufuzi ate jjukira eri Masaka waabwe yafunye obudde naye obugamba mpuga mugezi teyagadde musikaku kazindaalo naye baaba ebyobufuzi politics muganda naye nze politics namulabiddeko politics olina okuba nga oli kulu oli okujja nayakwimyako nakukola bwati gwe nosigala nga ate omutunuulidde ate nga olina n'okulaga nti osekaasekamu mu baana siinaamu musiyaze omusajja asirise bece najja nno nagansaba okwetonda ku lwa muganda omuntu aba akumanyidde nadda ne mukati neyeetonda ku lw'empisa zembi ofuzi tuleke tuddamu byobusuubuzi nze mbabuulira bakadama bagenda kugamba kati ate mwani yabatandise bagamba okwogera ku byobufuzi tuleke era tugende tutange mwebangambye okusubula empale z'abakyala zikola empale tezikola nnyo kiri awo ate kati olaba empale tugigula ate erwa ogoza muno nomala zikyusakyusa ku buno obwavu abakazi bakyusakyusa nnyo empale bakyusa balinamu ku ssente buli mwezi ayokya z'abadde ayina n'aleetayokyanjo kye oba teweeyokya nga weeyokya biki kati Uganda Party yo bwe tugyokya tuba tukokyeza bwe baŋŋamba nti era bw'ogyokya bweyulika oba oyulise toyinza okwokya power bank mweye gundi zammwe nga ziyulika wakati ndoza waliwo fire zinaanuuka ate ezaffe ffe cotton ye gwani yagaye okuleeta muzeyi Kagatto muntu naye ngaawe tuli twongere kwesabira Uganda sofa teri bubi enyuma nekyolanze njagala okubuuza ku bantu abava mu Uganda nti ebowa mu Uganda mwosanga ekiboozi ku Friday nga kyamaanyi ku Saturday nga kikalu yadde nga kya myaka 5 emabega katuna agenda okutuuka olw'enkya nga nebino ebirala bina bivuddewo nga bivuddewo ate tuli ku kirala ekyo kinga okwagala ku Uganda tetulemera nnyo ku nsonga tweyongerayo lumu ne tutambula ekyo ne kivaawo kulikayo mufefe busi bangambye wabadde omubbi mufefe busi saagenda tewagenda okuza okunsindikasindiko eno tuna ku TV beti nga ndaba abantu baali bangi nange nali mbalabira wano enamba yange terina kyeyamba feffe busi olwedde amaze okukola ebyafaayo byafaayo yabikola engatta azambadde olwo abaana ne batandika okugeraageranya kyamazeeyo ssente z'abantu ne bamugeraageranya ku gundi ku leigi bagamba amazeeyo ssente z'abantu ayambadde tabamanyidde kwegamba bannange feffe teyagundi yayamba leigi ate yayambala kina amazima gako gali kufuula wadde mutategeera omanyi na bibiri byanjawulo andi ffe twamanyira omuntu agenda n'akyusa olina okujja n'engato kada feffe busi walabe engato gyagidde Zubeda kiwamanyira tekifuula kituufu osobola n'oyigako ku kipya bannange abantu bagamba ffe kale twakimanyi kolole twakimanya nti omuntu asobola okukola kyo n'atakyusa era ne munaleete nabo bagamba abalweigi nti n'abalweigi nga babagamba nti naffe kyetwabalazeeko nti ekivulu kisobola okubeera nga tekiriiko babbi kuba walweigi tewaali babbi tewaali babbi munnange tewaali babbi ng'omuntu otambula firire so kakati buli wamu tuli mu kukwetereza bwetereza kugattako bugassi naye nga kivulu kyali kirungi kyali kirungi nnyo yayambala ayina engato eyo gye yayambala eyo kiro 99 ayina okuyimba n'ayimba bulungi aye muyimbi najjira ku lyato kati bali gweramu amafuta awo nga tonatuka ku stage ng'obuukawo baga muyimbi ali mu kuwugajja naye oyinza owuuga kweri engatto n'olugoye luba lunene jjukira olugoye luba luva eno ne lukulukuta mpaka eri omulungu gwange gwasooka okulinnya eryato kaali kayanja ku nnyanja ya Kabaka eyo wano kayanja ka Kabaka ndoozerako wakoma ku nnyanja wali weeyongedde kati tuka ku nnyanja tuba twakalinnya eryato bwetyo obudde ne bufuukuuka neŋŋamba gyayika egya Buganda giganye gisiimye omwana tagisiimye gyali tegisiimye wallahi novaako ntwaga omusajja tuyamba ng'atujja ku lukalwa twali kali akazinga ate baŋŋamba bwe kakyankalana eza akayanja kino nkyogera nnyo lwakuba abantu balowooza nnimba
nalabako ko yali Idi nga ya Sunday akwaba basoma yababere nnyenye eyo mu Ndeeba oba yali njala oba kyali ki naye yali akutte omukeka nga yambadde kanzu njeru n'asimatuka n'agwa mu yadda bamujje bizibu abantu ine ebizibu bannange tutambulanga ne gye tulaga tetumanyiyo nego mayinga tewali akusindise abantu balina ebizibu ensene ekyunyiza abantu omuntu omulaba gwa mu nnyanja n'oseka kati ngagwe batumanyi bantu bye bayitamu bantu balina ebizibu paka nakati nkyakyebuuza ekyamusuula kuba empeeko yawo lwaki bwe bamugjaye tewamubuuza nali nkyali muto wallahi buli wempitawo wali okyali muto ojjukira otyo omuntu yagwayo mu nnyanja nalina amagezi wakayize kyomanyi omanyiira abadde wankuzizzaamu awo obisanga Kampala so ekyababbi tusaba poliisi ate munne poliisi etusasuza mu bivulu mbwegenda kuuma security ne batusasuza abasirikale abayitirivu naye ekintu kiri kimu nti tebabbira munda waffeffe babbira wabweru wano ng'ofulumya awo we babbira naye konsaani yange weeri era wali omusajja tubadde tukyogeraku ku mpewo n'agamba naye omupiira gugenda guddamu naye ebintu ebyasinga okugoba abantu mu bisaawe ge mayinja n'agayisayisa agafaanaganako be gatya kubabba bwe gatyo kati omanyi tino wali abantu abamu nga ze si muntu nnyo wabivulu wadde ate mbikola naye waliwo ekintu ekyo ekye-exciting nengamba naye leero nina okukola ki okugenda kati abantu bakatijjo abagenda mu bivulu olwakatijjo be basinga obungi okusinga kubiba endongo kati abakatijjo ate bino bibagoba mu ndongo kyovola nze ndowooza bamubbirayo lumu nava ku bivulu ekirala ekyeggaali bannaye eggaali zisukka ate singa buli muntu alina eggaali ayogerako n'eggaali ye waliwo eggaali nga nzibi anagala ekyamazima eggaali zibeere regulated oba abantu kale atisi bantu nga kale tugambe 5 kati waliwo omuyimbi gwe mmanyi bw'ayingira mu kivulu ayagala ayingire n'eggaali ye ebeerako abantu 30 bonna abaagala backstage n'ogamba naye kano akamanyiiro kaliko maddi nze nalabye eggaali kuwaffe Busia naye agaaza nagirabye abaana bangi ate mulimu n'obwana obuto naye ako kalabanga akato kakuva eŋŋumi wano bakuba muno mu mbutobuto muno nze nabalabako mukufa kwa kato twaleeta bano abaana ba Uber ne tuba staginga nga bakambwe bazibu tebatunulwako baliwe bati buli ayita baga gwani abauba bayimiriddeyo bati temukkirizibwa abantu bakkirizibwa kugenda eri wali watadde tenti y'aba artist waliwo edda aba honorable ba minister kati bano abakungubaza aba bulijjo badde eri akutunako bati nga takulabanga TV yonna poliisi pajja bwana bwajja bumpibwa buti nze naddamu okutu ne wali Uber nga tewakyaliwo yadde wa Uber noonya bana aba Uber baliwa nga we bali wansi awo bagudde simanyi oba babakola ki awali Uber wasigalawo kalebba obwana nga buliwa eno maaso principal amaze tuula tuulya muzindaalo onale bagamba nedda bannange ng'akyakola ntunda ku Bobi Yanga waati nga Bobi Yanga bayiseewo dda bayimiridde bwe bati ng'abantu baffe abawuba baddamu mpolampola bayimukana buli ewana bukuba oba buyina kye bufumita muno mu mbuto z'abantu ne bagwa wansi simanyi naye naddamu nnoonya bauba baffe eggaali yo era bw'ogirabanga eyo bagamba eggaali ya gundi yejja vaayo n'Abitex alina eggaali naye baŋŋamba eyiye tagisasula yesasula yaleka beeringi yalina beeringi Abitex alina beeringi yani banga beeringi webegeza okufuuka eggaali eyinza okubanga ina mbuta basasula besasulira walaze ate yava kutya okufuna eggaali sikitegeero oba malala
naye unamulirawo ng'agamba mbu waliwo waagenda ng'eggaali nnyingi kati nga yeekengedde naye nafuna beeringi Mwende Abitex yatandika ddo okutegeka ebivulu nga n'ebintu da kati tumulaba ng'omuzeeyi kati ogambamu omuzeeyi ajja n'eggaali simanyi beeringi yatandika mu 9 mwena otegeka ebivulu 9 mweka mwena kati awe mwamumanyira ayinza okuba ne mu 8 yaliwo asinga Uganda obukulu kati nedda kwa akafaananyi eggaali yali eni yakoze obuzibu ne bamuyita ku poliisi eya Gaza neekola obuzibu ne bamuyita ku poliisi nga n'Abitex naye mwali y'omugoba bayita eggaali yo nayo yazizza omusango jangu era buli alina eggaali amukuba bukubi nga mugawo tuswaza emyaka gyo tekyafuna ggaali Abitex ekyeggaali akireke owaibivu nga tetunagenda mu kyagundi twalina ekivulu kya Gabby nakulaba gwanyingiza n'okunyingiza oli mukazi w'amaanyi musajja wa Kawalata yaŋŋaanya oyingira ate nze sikayana na bali ku mulyango abaana ab'amaanyi balina mangi era sayaŋŋamba tammanyi ate bapromota njagala kibagamba kino ab'amawulire mubeetaaga nnyo wano ng'ekivulu kyammwe tekinnaba era ne mubasasula era abamu temubasasula nabbasasula naye wabula mwagala batambuze waaka wammwe wekituuka ku kivulu ng'abaana bazze okukola ate ne mubeegayiriza lwakuba ate era nabo balina engeri gye bayiikamu nga banja nti mulimu n'abatalina ID z'amawulire nowe simu w'amawulire bannenako namundana kutegawolereze bannange onoonya wowolereza abaana b'amawulire olumu naawe nojja nga bakoyekoye ddango bani badde bakumanyi ne bakuwa paasi nga 5 n'ozigaba ne ziggwawo ne bajja abalala 10 n'obagamba akale kati tugenda yigiza ID buli omu ID ey'amawulire agiteekewo nga buli omu aganze sirina noga oli w'amawulire waawa atalina ID ovaawa kyekikwogerako singa ofuna obuzibu ogamba otya nti ndi w'amawulire tekinjogerako kamwa baafuna semo abamu baagulayo ezo muziyita mutya stand tripod agiwanika bw'ati anno oli omusajja owa Kawalata naga nedda tajja kuyingira twamusanga yekyanze twakeerayo twakola netumane tuyinge n'abantu nga boogeredde nnyo Gabby abantu boogeredde nnyo Gabby ndowooza abamu Gabby alayika yabayisaamu eggaali abalala Gabby ayinza okuba yabamma interviews ekikya interview bagamba yammanyi kati abalala alabika abamu tebamwagala bwagazi nga bomanya abantu because wetandika okugeraageranya obutebe baateekawo bungi obutebe bwali bungi baateekawo bungi kusobera isuubi okusobera jjukira nti nno kyali kivulu kya Mukama kulyowa myoyo Mukama n'atasindika abaana be nendaba Abannayuganda nti tebakyamanyi Mukama bamumanyi wano tebakyamusitugula abali ku mutima kivulu kyali kya Mukama ne bateekawo obutebe bungi obutebe buteekawo nga bungi naye olaba Gabby si concert ye yasooka eyo abantu baali ba 10 ekisooka tebo zaali zijjudde nange nali mu VIP awo n'ekitundu ku ky'obutebe bwe baateekawo ordinary nga wajjudde okitegedde kunze yakola yafisa obutebe nga 305 kunze yakola ku 10 aba asinze ow'ebiri mu ssente yalujasalinga ssente kitamanyi kye expenditure tetumanyi promoter akaaba kyenkana ki tetumanyi nkaaba ye Kasafu yali amaze okukola ki okutujjamu naye abantu obutebe n'ekintu kye nalaba walaba obutebe bwa Galaxy bwe baakuba nabulaba kye baakola kyokka ku sho kyokka bo bwe bajja ne bakuba ekyo ekifaananyi ne bagenda kyokka era bwe baamala naye kye nayagala ku baana ab'amawulire abalala baagezaako nnyo okulaba nti bakwata eri side ne batakola ki ne batagikwata because tolina nnyo kyofiirwa abantu bwolemu balaga nti nno munno obuti alinayo obutebe obufisse abwanze nakye nalabe ku b'amawulire ku kye nalabye ku sho eyo omanyi abayimbi beetisse nnyo ab'amawulire ne beerabira nti kati ensi etambudde zonakola esho ku makya saalaga ku butebe naye nga ku TikTok bonna babukoze eki bajja n'amasimu gaabwe ate be baabukwata baabulaze dda mugenda muvaayo mbu mujje mubikole ng'abaana ba TikTok baabitaddeyo dda kati abayimbi mulina okusooka okutunula ku fireeti entuufu wa weekola ki kuba ab'amawulire ate be muliko bamanyi no baprotectinga mwalina ekintu ky'okuleeta jjaama mu bivvulu fenno nekikola
oleta jama nga otolina ky'osobola kukolerawo. Era nsaba n'omukulu jjejja akitandike. Oba tolina ky'osobola kukolerawo. Abo obusimu bwabwe ne bagezaako kusitreaminga ne bigaana. Kale omwana yakikola. Ku ssaawa zaali 12 n'ekitundu. N'agikwata yonna. N'agikwata. Babikola abaana abo bajja ne bamala okuyingira bulungi nnyo, bayingira nga bamawulire. Ate kasita face ye byange emanyikiddwako n'atandika okukwata ebintu ebiteetaagisa, ebintu ebitagasa. Kale naba kino ekivuko ekyali kimaneja kya Nammi. Nga akwata Diana. Diana ali mu kukola ayingiza ssente, omutaddeko kamera, ongenda nakuddeeko yayuuye. Mulimu ab'ebivulu mwesibye ku bamawulire batukuba, abamawulire batufuukidde ekizibu. Ffenna buli omu yeetaaga munne abamawulire basinze ba protectinga. Naye abantu abatali bamawulire olw'okuba bafunayo obunnyo obutonotono be bajja ne bakwata ebintu ebiteetaagisa mu bivulu. Be bakwata olugoye lw'omuyimbi oluyulise. Be bakwata obutebe. Yana ku Jasmine ba TikToker be babiteeka. Be basooka otteekayo olugoye oluyulise. Nga tewaliwo amawulire yakutte ekifaananyi ekyo. Pozi Galaxy yo yajja neekuba ekifaananyi ky'obutebe n'egenda. Ate yakubako eyo sayidi yokka n'eri neekwatako abantu nga batini. Naye nga abantu b'Ordinary ab'e10 baawera. Baka baamuyita ayembe n'abaana. Abantu b'e10 baawera Ordinary. Kati eno mmeeza milioni 3 yakikuba. Kuba wo wonna waali wajjudde. Naye just aterezeemu enkolagana ye. Abantu bakomplaininze nnyo enkolagana ye n'abantu. Actually si n'abamawulire naye n'abantu. Aterezeemu mu nkolagana ye because muntu w'abantu. Yasalawo najja eno abayimbire. Because at the end of the day ogenda beetaaga. Oyina obbayito baliowo emyoyo ate baliwa bonoofuna okuliowo emyoyo. Manze nalinako ku kivvulu kya ekyalo oluddamu okukola ekivvulu abantu abawe kye bamusuubiramu. My production is very important. Engeri arranging ennyimba zo oba oli ateziwera engeri gy'ozongeramu. Audience gy'oli mu kuyimbira. Omanyize kye nategeera wano Sayimo. N'abagagga be tulina wano abasobola okugula tiketi ya Ordinary nga ya $10 baagala Luganda. Ebintu by'oluzungu temulana abantu baboogera oluzungu n'aboogera oluzungu nabo tebalwagala ddula banga omunayuganda alu actinga yadde nga aluyimba. Oba bw'oyagala obbikola muyimbi kyona naye nini gyajja gyetukubiramu ekiraka. Yanigeze n'ayita eri mu baada mu baani eyo najja n'asabikasabikayo nokame ennyimba nga 3. Naye ng'owulira eddoboozi ddungi nga byayimba tebitegeera. Ayimba bulungi oluzungu nnyo. Waba yasooka nga nyinza Kiyindi. Waliwo yayambalira naye bikkanako akatambaala n'avunnama. N'avunnama. Nadda gwe wawulya shwa ate naawe oli bubi mukwano oluzungu naawe oli bubi kati awo wokka ne tulya nga sente zaffe ziganye ate n'atukuba luzungu n'agenda. Ekyangumya Diana yalinawo abo ennyama ku sowaani n'agamba bro lya ku nnyama. Yali ennyama teyakuwa. Mbuze twalaniko okukola naye twafuuka ba Luganda. Nindako mwana g'okola naye oli otya nga talidde. Sayimo ebintu ebimu twerekereza. Sebo nina bwe nkuyita. Nenda tukitereereze wano. Nedda mutabani wo era olaba ffe tubeere tugamba mutabani wa Sayimo yazze. Kubiwa n'essimu bakakuwe. Mukwano ebintu byakyukamu munnange gobuuza buli muntu. Era tuba tubuuza tetugaa nti Lawrence yazze tugamba mutabani wa Sayimo atuuse. Namuzaala ddeyo. Gezo ofunise embuto jakkaja. Mukwano era tujja kugamba mutabani wa Sayimo badde omumanyi. Yafunisiza akaana olubuto. Kyokka Sayimo asirisa talina kigambo naye kikyavaamu. Baganya olabirira omwana kyokka Sayimo asirisa Sayimo awo yandibadde afaayo nnyo ku mwana w'abaana. Era bw'oba olya emmere ako katabaniko. Njala eyali ennuma. Gwe yingini. Gwe yingini. Kigambo kituufu. Wasooka ne weddaabiriza. Ebirala n'obiraba edda. So Bannayuganda tebaagala Lungereza. Olabe ebintu wano biganye byonna bya luzungu. Bannayuganda kye tulina okukola naddala ba artist tumanye ensi yaffe eyagala ki. Ensi yaffe eyagala nnyo ennimi zaabwe. Lwadde balaganga abatazaagala naye bazaagala nnyo kuba bazitegeera. Yayimba oluzungu omukazi yalina nnyina ngamba
oba lwaki wabeera ku stage ate tebuulikikanga ennyimba teziwulikikanga bwe zibeera ku CD nga luzungu kati nga kibatawaanya akayimba kati bannakategera kati ate nagwe nali ninaanye nga mu 7th day naŋŋamba ezo nnyimba za butabo bw'aba 7th day okitegedde yaluyimbye kati jjukira buli atasaba awo netumulaba yakola wali mu kivulu ki kuba ombuzaabuza gwe wali mu kivulu ki ali mu kibuga Sheraton kuba byokola birana ku kyetwalaba gambi teyajjanga yambadde saati ekitule kya bbulu ewwa yali ayambadde kafutaani nga ya brown n'ateekako akakaya ka brown n'avunnama aleeba saati ekitateyi kya bbulu sijjukira naye nze akunkajjukira n'agiraba nti nazzaako akateteyi ka pokadot yanyuma n'asembyayo yeyetungira n'asembyayo ekiteteyi kyali kya kkala ki maroon ye mu kudesigninga yanyuma nnyo naye ejjukira laava eyo n'abantu gye bagenda naye ya Gabi kuba abali oyo emyo ennyimba za Gabi zinyuma buli n'atali mulokola aziwulira n'abakolimi tuziyimba wali olimba lwa Gabi lwakoze nnyo ku Sande luliwa byetukozeeko tukoze naye gwe wasingayo gwasembayo okusalawo kw'Omukama tujjanjabye tufubye omanyi nga bani abaluyimba abaaseno naye ndowooza mugenda sulaawo mugenda sulaawo akola nnyo ku Sande kwa buli kimu baki naye pasita yasabira ttiimu eri n'agiwongayo eri Mukama ffenna ne tugamba kaagisabidde ttiimu yaffe Omukama oba yagiwongawa Omukama kaabaleka ate yanditubuulidde amazima endiga tezaamanya eyina engeri gye yava neegwa ekigo yakutukira wakati wano ensingo asa mukume agamba mwanike emikono tusabire Arsenal n'omanya tetugenda kuwangula namanyira yakati Man City amazzi g'akawunga bagayiwe ennyama ewedde leero abamanisi mwe mwogera n'ebitaliimu omulera mutukome gwe kamwogere mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. SMP Tours and Travel Natera ekulitidde double experience 2024 Queen Elizabeth National Park ne Fort Portal gye tugenda okulambula ku Queen Elizabeth National Park tugenda kubayo ne Game Park Driver butua ku Kazinga Channel road trip gatako ne sightseeing ku Fort Portal tugenda kulambula Semolik Hot Springs Mount Rensoli Slope Over tugenda kukyali olubiri lw'Etooro amabeere ga nnyina mwiru Caves ne Falls zonna omwo anagula tent camping singles ojja kusasula emitwalo 5 ate kapo mitwalo 65 oyagala ruumu singo ojja kusasula emitwalo 45 ate kapo emitwalo 95 wakati wa 2 paka 5 Juni 2024 ennaku 4 n'ebiro 3 nga tuli mu kulambula egenda kuba mataazi wiiki nga tujjukira abajulizi ate anagenda mu trip eno
ajja kuba akalwako ojja kukwatibwa akatutwale Canada olibeera omukuba wanguza abagenda mu trip ye Canada eddako kunono transport park entry fee ne full board accommodation yonoko kuba essimu 0759 793 767 oba 0785 597 307 okumanya ebisingawo oba jangu July ne complex Loom Street Kampala Uganda etegekeddwa SMP Tours and Travels. Let's explode. Nalaba omusumba agamba tusabiraso ne manyaso no befuuse ya sala omanye Uganda Cranes yatuukako kaawo nga tulina osabani kale tusabe no tiimu ewangule eno abawagizi baayo baffe anti oyogera nnyo Simon oyogera nnyo bwebuzibu bwo ngwakiri toyina kkomo njasamanya obigambo byo kati tewaliyo mboozi yonna eruma ggwanga eggwanga nooza liri Arsenal yeruma eggwanga simana oli waaso tugyeko obusirusiru nze saagala muntu anyumya mboozi zitakwatagana tuleke ttiimu yammwe bannange bagenda kugulawo ekisaawe kya hamu nga lumu Juni abayimbi bonna baabasasudde bonna nabalabye they were all paid niyo tawulagenda kuyimbira bwerere kyetaagisa ekyo kyetaagisa ekyo gandi baabasasudde baabawadde sente ze batafunangako mu bulamu bwabwe nedda it is their bargaining power nedda baayagadde babawe baabawadde amazima gabere bwe gati omusajja yakoze ekisaawe ekirungi ekirimu ebintu ebirungi tukome ku ekyo abayimbi baabasasudde kituufu balina osasula okuyimba sente bulijjo ze babawadde ze sente bulijjo ze bafuna ate gwe bagana sente zoyimbire Kampala zoyimbire ebweru baabawadde sente nga mpitirivu bayimbire akakadde kamu mu kibanda kya Solomon Kamokya ate ne waba bayimbire akakadde kamu bafunye sente nnyingi nnyo emitwalo 5 abantu banajja bajja kujja si nnyingi bajja kujja ate ekisaawe bagende lino gundi yokayoka bagiyita batya renovation si renovation maintenance naye kyenalabye hamu obuzibu yaleese toys yaleese nga nzungu nnyo zinaabalazi bagenda zimenya omanyi ebintu byetulina okuyiga wakati mu kwagala okuleeta ebintu ebimu ebya kirasi tumanye baani betukola ki bemuleetera nze nagenda kuba tulabe ekivulu kigenda vaawo ekyetaano waliyo owebiri ebiri abitex ajjaawo bagenda kita bantu batandika okuteekawo ebivulu emipiira gitandike ebikonde bitandike toyi nzungu nnyo kalaba ogenda okutoya empya ezagundi ezaki eza Speak Resort eno gye bali bakola ku Nnaamu anti bw'oggulawo oluggi nga toyi ng'esensinga nti ajja wano ng'eflashinga amazzi tonnatuukawo ng'olowooza ali omuntu eba ekutereereza cleaning the ground ejjeko infection bonna weekulaba nga kati abasajja osumuludde zipu bweti ng'ekuwa akataala lwaki sensa ekuwa akataala akakugamba fuka wano bw'oba ofukayo abantu balina emizenga bw'aba afuka amansula naye mabega afuwa ng'ekuba kasipule kasipule kalagendawa ekakuba mabegawo ate lwaki ekakubayo kasiteesensinga nti oyinza owunyiriza kati linda kebe ŋŋaana yeetereeza nkuba pisi nga bwe nnyonja pisi maama ate bwe mmalayo essaawa waliyo fe abaalusa ye terina buzibu gy'okoma naye gy'ekoma tekoowa bw'oba ofuluma nga savi bazati ezitoilet paper nga zejjayo ng'ezikuwa ng'osiimula bwoti bw'ofuluma akazindaalo thank you for your service we appreciate see you shortly wagendawa awo emunyonyo nga nabaddewo juzi wali muzina enkadde oba ali muzabakazi kale nsaali muzabakazi ez'abasajja zikola ekyo simanyi ze ez'abasajja ze nali saali manyi z'abakazi kuba ez'abakazi tezaŋŋamba nti thank you for your service oba teyali nnungi ekisookuba
Service kati yabasanyusa. Ayiga tebateekamu alternative ya don't come back. Tetubyagadde. Tebinyumye. So gola bakwebaza. Sayimo buli wamu oli appreciated. Era abakola n'abayite balina byakola. Olaba toyi za kusiima. Nezigamba thank you for your service. Najagala ekwafilia yebweru. Akadonkanyanga kanyonyi. 10. Welcome to Speak Resort Munyonyo Toilet. You're free to use the first section. Please, after, do not flush. We are going to flush. The moment you do poo-poo, we are going to flush you. It is an executive place. Karatoma na nyumiza nti ekiri mutwe kwanze nagenda mu Rhino. Chika. Lindako. Ete wali mutoyi. Nali mu Rhino. Ekete mutoyi kyanjawulo nnyo. Mu Rhino je wakolera ne pupu? Ekyo gwacho. Wongambye nti no wakola ngambye waliwo option when people wabanga bali mu kupinga ate the gas. So ekuba ka spray just to clean the environment. Kalate bogene no mutoyi. Ali mutoyi waliyo kye yabasajja. Kati waliwo kamera. Teina eri monitor kumonitoringa. Kati just ye observing ambere ekola ki? Erimu munda. Kati ekwalatinga. Just in case ogenzo olina olubuto lukalubo toyi ebe kuwoya. Sorry, but you need to drink water. Oh, sorry, please drink water. We know what you're going through. So, but the moment you leave here, please take water. Please take water. Where you're going to pass, there is a reception. Please buy some water. Please take some water. So, kati chengama ne wahamu. Tutoyezeza omulembe taageri kifo gye tubeera. Tebagamba take some water. Drink. You drink water. You take tea. Olwana batamanyi luzungu otandika okwonooneka nalinda omanyi. Bannange nno leero nazze ndi bulala. Kati ako naawe nkakuyigiriza. We take tea. We drink water. You eat porridge. Omanya mmanyira nolowooza nti ndi wa level zo. Yenzo wanamungona salafu tutu no tutu se mazima twe. Nange. Njagala just kubuuza mbubuuza. Gato linga afunyemu fitina. Sifunye fina just nyala kubuuza. Echi. Bontereza mu luzungu n'osinga obuwanvu. Ate bwe nkikugambye olabye nfunye ekiwalaata. Buli omu asigadde nga bwali. Bwe tuli twetwale twekuba akasa tweswaze. Ceasefire saa kweswaza ani musajja mukulu. Oyina n'abaana abakulu. Ate olese mutabani wo? Baamala dde okuŋŋamba nti nagwe nagamba nti nyamba abaana bannemeredde njagala bafune we mbateeka. Nakyo bakikutaddeko. Naye bannange olabye n'ebizibu Sayimu. Yagamba omwana yagende wa mami n'amugamba muna nyamba abaana bannemeredde nyina neza no nekatunulira akannemeredde. Nkama akannemeredde kifumba neeswaza nga Sayimu. Naye oba mami abyogera. Mami tabanga ebyama byonno yabiwaakyo. Nanze nsobola okugenda omugamba abaana bannemeredde. Mu binkozesa nnyo. Mutagamba banuti abaana bakulemeredde. Njagala nkaabe byange. Musajja yampola sineneza kazikoze eki. Zai kaziganye. Ne ekyo kitegereka buli muntu yeewola n'abagagga kwe bali kwe bafeedingira. Nsa Katonda nsase n'ebya school fees w'abaana agaanye. Yabbatwala mu masomero ago. G'osobola. Gensobola. Singo batwala maaga ag'okunjogezaako. Naye nga bye tuliko wiiki mpya. Kasana kaaka leero kalikyodde wano. Kalikyodde. Bali eyo badigida. Naye ate abakalicho village tebakoze. Kalicho village bali naye kati bamanyi nakumanya nti leero kalikyodde. Omanyi Uganda ebintu byanjawulo.
byanjawulo bakuza World Theatre dde nga aba theatre tebamanyi nti bali mu jikuza bamanyi na lunaku lwa World Theatre dde babuzaabuzibwa nga baba tebamanyi obeene yawa n'obeene gye balongoosezaamu so kati awo ebintu bino byetaagamu kubitegeera nakubyesonyiwa olumu kati bano bonna nzo babuza leero ki ekiriyo nga teri amanyi kati yabitegese nga ye teyabagambye ministry eyabitegese naye nza okuba naye eri ku accountability manya Uganda twagira akagamba accountability walaba akafaananyi kasenkubuge ng'ali ne Bobi Wine nga saaka oba senkubuge bandudde ku mulaba oba ayimpa yemu principal amusinga obuwanvu bakiyita oba mu Luganda bakiyita bati omuntu n'abanga akutundibwa akukeneka kukimba yabadde ndowooza yabadde amukeneka agamba osiiba onvuma aba musengu bikyamulumye kati naawe yakyamulumye lwakuba yabadde talina kyakukola ng'omusajja omukulu gwe tutaatumye kyamulumye kuba yabadde kati anoonya abantu nzeyo mbanyonyo yabadde nsaba akafaananyi ntya okitegedde kiringa kubanga omuntu obadde omukala katabulina kwati nogenda omusala kifaananyi kati atunawataga pozi yagamba ati ono no aswadde tokana yenga kubaliko musa yabadde wati ng'omanya abakifaananyi batugamba sekamu nga kyagulanya muli mu kawumpo niye oba omwana ekifaananyi yabaddemu nettima olowooza mwana kyakubya ekifaananyi ekyo simanyiza wanuupu yayimpayiza Senkubuge ninga muyaddala muwanvu si mumpi Senkubuge mu basajja abampi tetumuleeta mukwano tetujja kyogera ekyo empalana zetulina zitumala bannange ndeke nedda njala nsanye ku bantu mbabuuze wammaye wammaze ndaba bamuyimpayizaamu alinga ne kooti ye gye yasise ne bange emulebeddemu ku mikono kooti za Senkubuge zimulebera emikono zennene omwana yakoze ekintu baziyita taata akyaliwo naye mwegendereza abantu bemusaba ebifaananyi yasabye uliriza bw'aba teyasabye ayina eyavuddewo najjanga dduka n'ayimirirawo moment nkusabira kafeero ne mama ne bakuŋŋaana babakuba ebiki ebifaananyi teyazza emabbali waliwo addawo yanda ateekawo mwami matovu yandibadde afuna gwateekawo ye nadda wali next nekiyaka kyenazudde kiri kimu kuba kwatuula ku programu yemu kwe bakakalakatira omusajja mumukalakati okuva Monday mpaka Sunday g'osuubira ki nze kyenazudde bino ebintu byetukola nga nolaga naffe tuli wano tugezeseddwa nnyo n'obeera nga obadde oyogera ku muntu nawe ne bakwogerako ne tuvayo ne tukyakyala n'ozimba omutima n'ozimba kakirabika naffe kikyatulemye okutegeera nti bw'oyogera ku muntu ekyamazima kimutuukako n'akyaba n'asirika bwekye n'akutereka kati ffe tubadde twamanya tusobola okwogera ku bulali ndamu n'omusisinkana ne mwogera n'akulaba nga artist munne n'agamba ege jangu twekubye ekifaananyi naye mukwano yatuyigidde akakodyo akikuwa naye obula okudde weetondera ensi nti bannaye neerabidde oba ovaamu okireka naye nze munnange lwakubeera kitambula mangu ennaku zino neesalamu bwenfuna bwe neesalamu nejjamu oba nenkola photoshop nenteekawo gwa omulala awo nteekawo abedi naye kyasinza okunyumira kubuga byaze kusho n'agamba weeraga byoweraga babyeragalaga dda twasoose twali tulabye abanene emirembe engalo obulumi taata nga fulufigano bwagamba naye ekisajja goswaza weswaziza ozunga niŋŋamba banne kati omanyiwa okuba ne munno eyandigambye nti wabula omusajja oyo yakoze bubi alina nga gyakutunuuliddemu ng'ali mukuga ozungazunga olinganga oba kiki ekyakkomba mu bigere weeragalaga
oddamu kweraga sigwasoose gwasoose twali tulabe naye kati nindako naffe tubeere realistic wana sekubuge yadde asuubira yabadde asuubira Bobby okola bwati nye sekubuge agende mu ndowanda wekifaana yagambye 1 2 3 smile gwe Senkubuge 1 2 3 smile Senkubuge alinda ku kyova olaza ebifaananyi byange naga neekuba n'abantu mbeera bwe nti omutunu mu maaso oswala mukko naye kati ye yagadde kulaga bantu nekubye ne principal 1 2 3 smile faana nkigenda okutta kameramani agenda okukizza nga ndi mumpi nnyo n'okusinga bwendi ng'omusajja muwanvu nnyo ayagala kunkuba ngolo ino principal kyenalabye principal ayika ayinamu akantu k'okutereka muteresi naafuna waakulindira muteresi naafuna waakulindira muteresi kugambye yatulendinze nno nze nawadde simanyi nti ne suuti zimukola zityo ayinza oba suuti ye empya ate saamulabye ng'akolima bambi nandifiirinze sosole twali tulabye abanene ebyo twabikolako dda naawe ozunga nnyo nti sajja omukulu kyakyadde kikuzunzazunzawo twabikola dda okusabasaba obufaananyi katikyadde serefi babeesigye baaliwo kyakyadde kusabisa serefi nagatekabadde serefi kati nga nange njagala gamba kyokka nenzikani kano ka vidiyo ndabye kale njagamuka mutuufu omusajja eri lyadde serefi babadde mu photo moment kale ne kafeera kale yakirabye ekyo kafeera yagambye omwana amukoze kafeera yagambye yi omwana akoze eki kino era nze njala kugamba pulinsipal bintu byonna bye bigaananga funayo akazinga gy'ogenda mu Amerika kuba abakuterese bangi kati oyo naye akitadde ku mutima kati ate alina abamusuddiyo awo wenyini omanyi abantu abakulu ebibaluma bitono banti baba bakuze myaka gy'aba alimu omuntu omukulu aba akuze totabika tokiddiŋŋana nnyo ki olimu ssiru baba myaka gya ntondo kale kiri kibadde kyetaagisa era aba akuze abantu abakulu ebibaluma bitono omanyi nti nadde wayitanga ku maama ng'ali mu kwera n'ayera wano n'oyita ali ombuuse sikatoninnye nga balina ebintu bye bakolima ebitaliimu n'abanga kuba n'okwatayo yagala kunkuba n'okwata ku muggo ngagala kunkuba guugo olumu n'agalamya mugambira ne Katonda tulina omwana baali bamuyita Steera baali bamuyitani yamukuba ng'omwana ye amanyi maama we akyamutiisatiisa nga bw'otankuba ngenda kukukuba kati ye maama bwe yagala nkuba mwana n'agamba nze maama bwe simukuba agenda kunkuba n'akwata omuggo yaswanyula maama we ekibooko yali egi naye nga yallo nze ebyo sibikola akoleza entonde z'ekisisiru mbunkuba omwana akuggunda ebikonde bano abaana nakuza babuuza ebibuuzo eyoyoyo era agenda mukoti nnyo n'agamba mami said they should beat her mutani wange buli wandabako ku sanda ambuuza lwaki enkya tewakomyewo omanyi obutaddaka aye kasaye bakakatandabye kuba omwana yatutegeezeza nti omanyi obutaddaka tobanga ogaba ebiyungu inowengaba naye ye kasa takulabako kyogere ng'omanyi nti tojja kumpita ate kukuba simu nti amaka gange otandika okunteeka ku simu njogere mpoze malo omanyi basereebu mutufuukidde ekizibu ffe basista ffe tutambuza amaka gamu anti buli saawa kuwoza badde ne Shamimu wallahi nga tukola mu kivulu tuvuddeyo ku makya kati nonkubira Shamimu wamma sibadde ate ffe tukiriikinga mangu tukiriikinga mangu olugamba Shamimu halo wamma sibadde naawe nga tetuva mu kivulu tuva mu kivulu twakatuuka setting nagijjawo mbimala kubojja waliwo byotajja kumala ojja kutwetaaga mugeya anti oluva ku simu nga ntandika ne gwendi naye awo ku simu enyini yalinge kyemukola ng'okimanyi yalinge wano wasitanule yabimanyi
Mugeya. Yabimanya n'atuvumira ku status. Yavuma ffe. Ne ku mbaga yatwongera. Yajjanga alowooza ali ku mikwano gye kumbe bakigeyezo. So naye nga byebyo oluyimuka ati gwe tutandikirako naye nga byebyo nze tujja kungeya anti oluva ku simoti gwendi naye awo ono naye nno kati omukazi amukutte olumu naye nno singa asooka nandabula kuba olumu annimbisa ebintu by'ekisiru nze sinzagala mpalana n'abakazi nti ate kiki ate mukazi wuno siva kuwoza kati olaika alina owomukazi gy'ali alinda akaleka ali wagundi nga n'omukazi omumanyi kale ze bina kyesaagala kyami obumanyi mukyala wange saagala bekinnyo wange bw'abanga gy'ali muba ondaga ekifaananyi ekibi njagala ompolereze oyinza nange okunjikiriza emize egyo gyo gibaamu naye njagala ompolereze ng'owolereza ku lo gyo gibaamu kyeki jasimba nsaanudde mitaanuule njagala ompolereze ng'ompolereza ku lo sayima tasobola ebbanga lyendabidde sayimo atya n'akola n'atambula n'agenda tubeera naye akotekabukote singa mutwe tubale tuza mulogano muloga yaloza tubavaamu until further notice obanga ogenze ebweru eyo agamba atya mako makali eyo bamufunira egundi faamu y'enkoko ali mu nkoko alina lwe yankubirako ku vidiyo nga ngamba yebase naye ng'esaati zonna amapeesa masibe mpaka eno waggulu neŋŋamba mako amapeesa amasibe twebaka bwe tutyo yakola mu nkoko ate okulonda amagi ekyumba kiva kuno paka kula bonita kyakolamu akolamu naye ekirungi yebasasula pa hour ekyo si kyekizibu kati agalonda tugambe okuva ku makya n'alonda paka kula bonita aba yakatuuka kula bonita nenongano ziri bulala ate n'aziddamu buto naye babasasula ate babasasula buli ssaawa ne maama osigazi omugongo kasita yagenda azadde kati ali mu kukolerera baana baŋŋambye ne resi pasita yagenze abamu esipidi ku baddukiro gima ne gundi yadduka avo bungi era akola ku metro tinta omusawo tinta yagenda yadduka ekiri e Canada gwenze kanguyeka Canada bagenda balina okukolayo akakufo nga kabannayuganda apanze zensesi zaagala oyagala eriwa akajanja akakuli kyetaaga bw'ofuluma Uganda ogendewa n'ogenda mu nsi nga bazungu bakola ki be baliyo kubanga kati bannayuganda bano nga tebakola nti balina emimwa kati ekigenda okufuukira engeri bali bangi kati era oluvuganyirizo lw'e Uganda naye lugenda tuukayo n'olugambo lungi kati olaba kati abali Canada kati otaka biini talaba muntu kati n'osalawo nomanya nti kakati amu home sick ddala nga ndi home ki naye bye mwesisinkana nga mulinganga bana bayiritu yabasisinkana ku lubiri banne bali bangi ate beewasa bali abantu nze nabati kirungi n'abaana baffe atandike okwewasaamu naye nga mbe nakyo kisinga obbagaliza mirembe mutubone ku ssente geizi ate bwe mugenda eyo ffe mmweffe emwe baffe ffe jjukire nemutuleka mu mbeera mugimanyi nammwe Uganda eno Uganda terina kiddako Uganda terina tulyawo annaki babwaffe baatuma mmadda visa bakumma visa baatuma mma sikiteekangamu nateekamu eyo Kenya ebanyima Kenya wetaaga visa ogendayo tebamma gwe naawe welayika olina bizibu byo olina bizibu byo mukwano totutawaanya malirize tendaba ekiddako olwaleero amala okugendako wa gundi yakkubira yanona omusajja gwe gye twagenda owa home teyankubira tampanga yadde 10 tampangayo yadde 10 era alina okuwa sente za birthday ate naakola atya ate abo babira bize beerabira abeera biza nti owe ntuka ne mmesinga oli yampeeza message kati sigiddanga mukati omukyala ano madamu Julian njokyayo simuddanga madamu Juli kankuddemu madamu Julian
aliwo eso yakera bukezi mwa chanaga nsayimo nkutaddeko emitwalo 9 ku Western Union abaana banywemu supu agabira mukyenda wamugamba nti nze ndi bulungi nnyo ako sente zikawansi wakakadde kati madamu Julie wamugamba nze ndi bulungi nnyo tamanyi nti saakula na taata tamanyi nina abaana tamanyi nze ndabirira maama byonna nabimugamba naye nangamba ate gwe oli mulekwa taata we yafiira ddala taata waali akati nze wanga nti yafiira ddala gwe nakuwa olwokuba muno gwe oli mulekwayo naneke namunyonyola nange nafiirwa bamaama abato nange namunyonyola bajjajja bange bonna tewali nange namunyonyola akamukwasa ekisa namuziika baatugaana okutuuka ku ntaana batumujjanjabye nnyo kati nakimukwasa nnyo ennaku tata mumukolera n'anniversary sigo kiŋŋamba wano tata mumukolera anniversary nnaku lwe yafa sirijjukira tojiga tata lwe yafa bambi naye nange nafiirwa jjajja nga ye buli kimu olwa memories emuteeka mu bwongo omwe nga za kisiru nga ye buli kimu jjajja taata waagenze togenda kufuna taata muki kyokka ojjukira olunaku lwe yafa munange leka kati madamu Julie mugambe nange siri bulungi ekyenda ekyo abata simuyiseeko nti ayinza okugamba mugabane wakati omugaggawo muyingidde ayinza okugamba mugabane wakati ate nekimpisa nekindeetamu embeera ntandika okufitina manyi kufuse ampezange ampenzekka ne kati maama twalabirire baana be bannange ate mami abaayina abo bamami abo abalina obudde bwe basaddaaka yogera nnyo mpulire omwagaza ki mukwano mami teyatuwayo yadde 10 mwana oyo mugumu gamba nkolo oyo ampe sente za birthday nkolo oyo ekikulu tomujjukiza ekikulu naawe simanyi onsibye mu bwavu Saimo onsibye mu bwavu ansaagala kweweebuula mu bantu emabega nasaba emitwalo 7 negimpeebuulamu kale bakazaali nnyingi Hamza ze yampa naawe ebyo biveeko olaba mu maaso ga Hamza tewaweebuuka mu maaso g'abakadama mu waweebuuka newasangawo ekikazi baawa nnyo amagezi ekikazi kiwasanga ku masengero okijjukira nti mukwano gwoyo yanswazaamu kyaŋŋamba nekyampita mu mabbali bwekiti naye bannange ensi nejjudde fitina yampita ku mabbali naŋŋamba naye ate mukano gamme mumugambeko awo yalimbyemu mulala omuŋŋambiranga nti alinga ebbina yatuswazizzaamu mulala omuŋŋambiranga alinga ebbina